nakugambye nti obufuzi amagezi g'omuganda n'obufuzi. Omuganda azaalibwa nga mufuzi kubanga tukitandikira mu maka gaffe. Nazze kuno taata bwebanga yempagirwagayo mu maka, maama bw'atyo n'abanga yamumyuka. Ffe abaana ne tutya bassenga, ne tutya bataata abato, ne tutya bakkojja, ate ne tutya bakulu baffe ne bakulu baffe. Naye mujja tusonyiwamuko mujja tusonyiwamuko mukulu abadde agenda mu maaso n'okubannyonnyola naye nga wabaddewo obuzibu obutonotono naye nga abadde annyonnyola ku mulamwa guno omukulu bwe tuliko olunaku lwa leero, era n'akuwa ekyokulabirako ku ky'omugenzi Kafeero kye yayimba mu luyimba lwolwo lw'olulimi. N'abuuza tituvuga livansi oba tugenda mu maaso. Kale ekibuuzo ddala tulina okitunuulira nga ffe Abaganda okulaba nga tutunuulira amagezi g'abajjajjaffe era nga tulina n'ebibuuzo bye tulina okwebuuza mu mulamwa guno omukulu okugamba nti amagezi g'Abaganda mu byobufuzi. Nyanjudde ebintu bingi nga mpa ebyokulabirako era nga ng'enkola yaffe tetulema kubeera nti tukoona ku nsobi yonna eba eriwo n'omuntu eyagikola oba n'omuntu agitambuza mu kacyo kano. Akacyo kano tetulimu oba embeera eno gye tulimu mu biseera bino eby'abantu okwewaayo tumanye amazima, naye nga Abaganda bangi we tubulidde nga tulina ebintu ebitono ebitulemye okwawula oba n'okumanya. Senga tunaabimanya kijja kutuyamba ku bye tukola okubeera nga bibbulukuka, ne tumanya omulabe ani gwakozesa. Eyo nsonga nkulu nnyo, naye oli ayinza okubeera ng'ali mu kifo kisava naye ng'aliwo kubeera ng'aguumaaza Baganda. Naye nga tuzze tutunuulira ebintu ky'oyinza okugamba nti kijja kuzitoowerera okwogera
kijja kulemerera naye tukyogere tutya tukimanyemu amakulu gaakyo tikabaka waffe gwe twagala bamututeerawo kukakkanya baganda bali basobola okutuuka ku bigendererwa byabwe naye nga abantu bangi babimanyi bakatikkira abo bonna be bali bintu ebyo okubimanya naye n'atatunuulira oli amukozesa atali nannyini nsi n'ateebuuza nti abaganda bano engeri gye bategedde ddala